nga 10 omwezi ogw'Ekkumi luba lunaku lwa kujaguza n'okwefumiitiriza ku mirimu amakula egikolebwa abasomesa okwetooloola ensi yonna, era ng'enfunda nnyingi wano mu Uganda abasomesa bakozesa ebikujjuko ebiba bitegekeddwa ku lunaku luno okwanja ebyo ebibanyigiriza mu nkola y'emirimu gyabwe. N'olunaku lw'eggulo disitulikiti eziwerako zaategese emikolo egy'okujaguza olunaku lw'abasomesa, era ng'ogumu ku mikolo gino gwayindidde mu disitulikiti y'e Namayingo nga minisita omubeezi owa guno na guli mu woofiisi ya Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba ye yabadde omugenyi omukulu. Abasomesa wamu n'abakulembeze okuva mu bibiina ebibagatta basinzidde wano ne bategeeza Lumumba nga bangi ku bo bwe bataafuna wadde omunwe gw'ennusu ku nkomerero y'omwezi oguwedde. Abasomesa 5-6 aba primary, abasomesa 7-7 aba secondary n'abapensioners bonna abali mu 10 bamizisa omusaala lwakuba nti mu first quarter eno etuli kumaliriza Minister of Finance yareleasinga sente tono ku district, naye abasomesa bali bubi nnyo mu maka gaabwe, abaana baabwe tebagenda ku masomero lwakuba tewali sente, tebalina school fees. Ng'amaze okutegeezebwa bino, Lumumba yatadde akulira abakozi ku disitulikiti y'e Namayingo ku nninga okunnyonnyola ensonga ezaaviirako abasomesa aboogerwako obutafuna misaala. But were they paid July and August? Then why were they not paid September? Why was that money not remitted? The government maintained the figures for last year. Yet when we presented the budget for this year, they didn't factor it in. Nevertheless, they invited the principal human resource officers, as I said, and they harmonized their position. A supplementary release is going to be made soon. Lumumba asinzidde wano n'agumya abasomesa ku ky'omusaala gwabwe, kyokka n'ayambalira ababaka abakiikirira disitulikiti obutatuusa nsonga eno mu Parliament ng'ate baweebwa obudde okwanja ebiruma abantu be bakiikirira. Let the member of Parliament of your area raise this issue on the floor. The Speaker gives them time on matters of national importance every day. Abasomesa era bennyamidde olw'ennamba y'abaana abawanduka mu masomero ssaako abafuna embuto nga tebanneetuuka, nga kati baagala gavumenti eyongere ku bungi bw'amasomero ga secondary mu disitulikiti eno. Namayingo